Chosen Becky maama ow'abaana abana Katonda yakkiriza oluvubuka envumulo lusekajja ne lubanga ate lumwetwalira mu butongole liruli nabalaga ex we oba taata w'abaana nga y'amaanyi agatadde mu kuzimba nnyumba nga Chosen Becky side eno y'amaanyi agatadde mu mukwano era finally omukwano nga bembategezeza gwawangudde so keetonye kagwake obuyimba okuli obwedda twesunga kimu omusajja taatuyiwe omusajja taatulimbe katwolo n'akalala sibokya kambayiseeko laavu eno kakati awo sitabuwa natola akubemu katujanjawaze ne Chosen Becky muyimbi wa mikolo ndowooza naye tumusuubira okutuwaamu tomanya ne wana batatuwaddemu n'akazinirako obuzinizi era bisigala bitambula bulungi lunaku lwaleero gy'emikolo gya the Sekajjaz Chosen Becky n'omwami we abangi gwe mbadde muyita ekyokuzannyisa kakati bonna baali balowooza nti bigenda kuggwera mu social media nti ababiri bakola content emikolo gya leero era Chosen Becky wakuddugaza olujja lwa taata we ne maama we Masaka abaali bagamba nti abazadde yabajja mu kyalo bonna n'abaleeta ewaka be baleetera okubeera nga dictator Amir tafuna mirembe waka n'abanga ate alina okuba nga avaawo oba oluusi ne bitatambula bulungi kati essaawa buli omu anoonye wateeka omugambo gwe kati essaawa eno tuli mu kongs Chosen Becky n'omwami we awo tuli finally love ewangudde awo yabadde mu saluuni nga yeteekateeka akaduresa ako Chosen Becky kakubye mu saluuni nalabye ndowooza kagenderere abaana ab'obuwala ensangi zino ke bambala mu biseera byabwe eby'eddembe naye kagula omutwalo gumu weeguti ogwa Uganda tekaliiko alina tekaliiko atalina kagatta bonna akalabye akategedde abakyala abandaba akagoye ako kakubyako naye ndowooza kati musobola okitegeera yabadde muki mu saluuni bimu ku biseera eby'eddembe byetwogerako kakati ogenda kumumpaako nga yeesunga omukolo gwe yes ogenda kumumpaako nga yeesunga omukolo gwe ndowooza sooka obampeekaawo Chosen Becky ne babbadeebe mu kasiki akabaddeyo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero tuli waka tugenda okwaniriza enja ye profesa yonna gyali kubajjwa emirundi 10 akakase tuliko bya ddala so eyo yeteekateeka y'omukolo gwa Chosen Becky ako kabadde kasiki omwabadde vibe eyakabi okusaba n'ebirala kulya nnyama yasoose ndowooza nga wolaba evvumba awo ng'ate beetegekera ya leero kakati Chosen Becky maama ow'abaana abana Katonda yakkiriza oluvubuka envumulo lusekajja ne lubanga ate lumwetwalira mu butongole liruli nabalaga ex we oba taata w'abaana nga y'amaanyi agatadde mu kuzimba nnyumba nga Chosen Becky side eno y'amaanyi agatadde mu mukwano era finally omukwano nga bembategezeza gwawangudde so keetonye kagwake obuyimba okuli obwedda twesunga kimu omusajja taatuyiwe omusajja taatulimbe katwolo n'akalala sibokya kambayiseeko laavu eno kakati awo sitabuwa natola akubemu katujanjawaze ne Chosen Becky muyimbi wa mikolo ndowooza naye tumusuubira okutuwaamu tomanya ne wana batatuwaddemu n'akazinirako obuzinizi era bisigala bitambula bulungi so tujja kuba tubongera olunaku olw'enkya ebinaaba bibadde mu mukolo gwo era mbagamba temusubwa embeera nga weefaanana sayidi eyo kakati omuyimbi Levikson yalina birthday ye ku birthday eno
Desire Luzinda teyaliwo mukyala we ndoza bo babimanyira bino bamanya bijja kubeerawo omuntu otuuka okubeera n'omukolo nga Levikson gwe yategese ng'omukyala ali mu America n'omukyala atuuka okubaako emikolo egimu gyajja okumaliza ng'omwami taliwo egimu oluusi gibagatte so guno gwatambudde bulungi awo yabadde asiima producer we Nesim gwabadde naye ebbanga eriwera era amukoledde ennyimba ez'enjawulo ne zikwatayo so yamuwadde certificate ku mukolo ogwo era awo nga woobalaba Nesim yagunyumidde ne Levikson era yanyumye nanyini mukolo kakati sister wa Desire Luzinda uyatuweredde speech ya Desire Luzinda sister Desire ayogeranga Desire Luzinda ayogeranga Desire so embeera wetyo weyafaananye ku side ya Levikson tuwe ku sister Desire mu ddoboozi bamuwulireko ng'awaayo obubaka. I bless the Lord for this son. I couldn't be more proud to be married to you, my lovely king, and the best of the best. Growing with you is the best adventure. Happy birthday. With love from your lovely wife, Desire, the woman of God. Kajambi ya vinatosola bitegeera. Awo manyira nti yafuna woman yafuna wife. Kubanga woman akugamba bava mu bintu by'ongamba. Naye wife Messiah. Come on, ladies and gentlemen, a big round of applause. Come on. Thank you very much, Mommy Desire, wherever you are. We know you're watching this, but we do appreciate you. Thank you so much for loving and supporting Levikson. There you are. Thank you very much, all lovely, wonderful sisters. Okay. Desire ne sister balina engeri gye bafaanagana wallahi bafaanaganira ddala nno ne mu njogera so obubaka bwatuuse bulungi ne cake ne bagiweereza ogenda kutuwa ku Tom D ne mukyala we Agatha bafunye ezzadde so twagala okuba nga tubayozaayoza lwaki Tom D tumwogerako essaawa eno alina omulimu gwenjo okumwebaliza gwakoze mu muwala ono nga tujjeko bino ebyokuzaala kati omwana ono omuwala we yafiirwa maama we mujjukira wano nga nnenya omulenzi engeri gye yagendamu ku buko engeri gye yayambaddemu ku buko manya abavubuka ennaku zino ebintu ebimu bo babirabanga ebikola ki nga bibabizze so omuvubuka ono bakita kubudaabuda abaddewo nnyo mu kuzza omutima gw'omwana omuwala ono ate nga jjukira bino byonna nga tebinnabeerawo babadde bonna bukya bajja ku kibanja kya TikTok bwe bajja ku mutimbagano okwo ono nga tannayimba na buyimba obumu obukoze bajja bonna n'omwana ono omuwala so babadde bonna mu mbeera yonna so kakati ebibala tutandise okubanga tubiraba essaawa eno nga mmaliriza producer mpa ku musajja wange Musisi breaker musajja muyimbi ate ku side endala musajja wa misamba gere Musisi breaker kakati yabadde Nairobi awo kati abayimiridde nga muyimbi mwebyo bifaananyi kati ate ku side endala ssebo wano emunoonyeza Golola Moses alinamu omusamba gere yoyo naagudde naye ate no weewuunye okugwa okwo tekwamuggyeko wiini yafunye win Musisi breaker the artist ate nga mukubi wa misamba gere gino nno bagirwanidde mu cage e Nairobi era ku bantu 7 Musisi breaker n'omwana ow'obuwala be bayiseewo ng'abawanguzi era nga bwe yabadde alwana naye yamuwuliddemu bakubira mu cage bwe bekuba ebikonde bwe bagiramu kickboxing awo byonna batabika ndozobe obalengera we bemeze ku ttaka fight yabadde nungi nnyo Musisi breaker wawonerawo okubeera ku gaali ya Alien Skin kuba walinga Alien ajja bano bonna ba Musisi breaker baali naye era nali manyi Musisi ku byonna by'olina okukola nali nkusuubira okugenda ku gaali ya Alien naye tewanswaza walaga nti oyina ebyokukola Musisi oyo nno alina ennyumba gy'azimba baaba era essaawa yonna tujja kuba tugibamulisaako omanyi okukola kirala n'okukola ekyetaagisa nakyo kiba kirala
oluusi ofuna chances n'ofunayo akasente naye okubako kyokakolamu abantu oluusi awo bagwira so Musisi za investinze bulungi wuuyo nga wanika bendera ya Uganda so njagadde omusajja mubeere nga ate mukola ki nga mumulabako mumanye nti abaana baffe abamu gye mutabeera babeerako engeri gye bawanika flag so yoyo Musisi tujja kubanga enkya tubakubamu ne mu tune ye mugiwulire mulye mu ndongo ate kiba kitya alina nno akayimba akatambula akayimba ako bakozesako ne ku fight ya Golola Moses munasonyiwa yo muyinza obutakafuna naye emaaso awo kuba akyali muvubuka muto ate n'ebigendererwa bikyali bingi amaaso katugatadde ono Golola amagulu g'abaaki kuba nkyaludde olaba fight ya Golola kye kyatuukawo naye fight ze nasembayo okulaba eza Golola nga ndaba agwa nnyo ebigo naddala eri fight y'oku Freedom City kyali kivulu kyerere nengamba musajja kalitalinge bulungi naye asitaba musi breaka weebali kale yembeera eyo ebisingawo tujja kubanga tulabya olunaku olw'enkya nsaba Katonda abankuumire munyumirwe ennaku zino bulungi era muzeeteekereteekere bulungi ngera bulijjo mbagamba ndi omu kwabo abantu abatababuuza nti omwaka guno ogukozeemu ki nze ngamba nti buli kimu kisigala kikyasoboka asita oba ng'osobola okukeera n'ogenda n'okola n'oyiiya gwesigaza ebirowoozo byo nga bitambulira ku ekyo ky'oyagala kisobola okwongerako kati bino ebisigadde Katonda abikole so omuntu tajja kuyimirira n'agambe omwaka ogukozeemu ki olw'okuba etasobola babulya gwe ogukozeemu ki abantu n'owulya ng'oli akubuuza ogukozeemu ki naye nga wamubuuza gwe ogukozeemu ki nze Lujja biga producer Kisubi muganda wange Kisambira Karim na buli omu ali awo okulaba nti program bwakedde ebatuukako mu bitiibwa akuume paka olunaku olw'enkya mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.